tujirese studio tujirese alogaloge tujirese mama tujirese alogaloge kuseyo buli muntu agira bakagitya mu buliwo mbobaloze eberako emizimu mbobusimanya biki kituufu pusi webera tewajjawo mwoyo mukyamu obwana obuto nabo kugambye eri tediiko kwekambo nagenze kukola omwana oli omwana abakimanyi buli omwe eri akimanyi nti omulimu gukolebwa kolokolo kukubira ki bantu ne mudamu ne mubuzo mumanyi nangamba yegwe ibula kasayanzira muti yegwe ibula tenga sienze ibula ne manyono kamusabuli kubanga tajja na manya ne amukoze ki tata patu musumba ne bafulumayo mu church buli yali mu nyumba n'afulumayo tata patu n'akabanga embuzi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjolire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu eryennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanyanze Bright go amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo nibwo owulira mu background. Enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sunday mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono ogwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange z'essimu 0757 26 6 ne 0783 zonna zireeta Bright go amaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Alive kwetuli yamanya bampita Rima Sam oba mitani kula Bongo tuze olwayo tuli mu studio yaffe tetugenda kulinda mameza tetugenda kulinda proofing tetugenda kulinda tutandise ne emeza naje ama emeza ngenda kuwa yaka meza alhamdulillah ne tulina okukola proofing tulina okukola carpet wansi
tulina okuba tufunayo emizindaalo kubanga olaba nga bwendi nti nno nti just nali ntandika butandise byonna bigumira ne ngamba ebyemizaalo so tubireke kuba lwidi nakuzeyo n'akalango waliwo ke nagase gassa waliwo ke bampadde ne ngamba sigenda ttawaana naye nga mpulirira ku eno ki eno kano kaloboti kange kakati ebyo byo bijja kujja luvannyuma emmeeza wagimpa tujja puloofinga wabula mukama mulungi studio etuuse tujirese studio tujirese alogaloge tujirese mama tujirese alogaloge tujirese mambo tujirese alogaloge olwaleero masanyo olwaleero engalo endulu alwaleero masanyo olwaleero CEO Mambo Nation tujirese CEO Labakatonda wa Twebase Katonda nnyo MR live no abakiziba febonna yataddeko okuvijaddala kubampagira kubanga cheka ebino ebintu gye byavudde singa abantu abasooka bango bantu bagamba oyo muli wa mayirungi twale eri sandi tuse yene kubanga olaba umanyiwe nategeredde kasatu apostinga bino ebintu abantu batandise okujja mu kabokisi kange nga bandaga siteekeddwa kufuna bino ebintu lwaki ate omuli wa mayirungi omunye w'enjaga wabula mukama alina ekisa mukama ondaze ekisa kyo mukama asitula abantu bannayito gwe teweesiba ku mbeera z'abantu kubanza abantu baze olinga yeewunyiza ddala nga balabanga nze abironzo obulonzi wabula mukama katonda ye bw'alonda omuntu aba akulabyemu ki ensonga kyova laba abantu sikola ki sibafaako nyongera kwebaza oyo eyatadde eyawomya omutwe mu kumpa ebyuma bino kubanga ate gwe walabisizza nnyo muzira kisa ate mukyala mwoyo mutuukirivu akuwongere ebirungi mukama katonda akukuuma akuwangaaze kubanga gogenda labirira eggwanga lino already watandise dda nze kati natandise okukakkana ebibadde bindetera okuwankawanka noonya studio nogenda ku studio oli ne bakuvuma n'otwala akalango ne bifa bakama baffe ne banyiiga betukolera obulango nga balowooza sisobola kukola bulango lwa byuma bino nno bo nga balowooza n'okubinyiga sisobola kumbe nsobola nga mukama katonda akyantadde ku minzaani bwe banaabikuwa onaabisobola tuyina bibyo kati mbirina wano netandisidde okukola nkugambye pepla cosmetics akalango ke si yekka bangi nnyo betulina okukolera pepula gwe tugenda otutandika naye yatuwa n'akasente ne tukabawa ne bakalya ne balyoka ekifaananyi kyaffe ne kifa kuba omuntu ng'oyo ayinza n'okuba yandiwomya omutwe mu bintu bino naye kaseera yalaba nti tumukoledde kalango n'agamba babayaye naye mukama mulungi twakola nga keetaaga okutereeza naye nga buli wetugenda mayirungi njaga soko twewanagi soko mpawanagi leeta amayirungi kati ate engeri gye mbalaga nti gye nali nti nange ndi mu sisitemu yemu nabo nti ndi amayirungi naye kati bakulabira nti oli mu kika kyekimu nabo era kakagaze bw'oba tomuwadde kiti tasobola kukola kyoyagala kuba sente tolina nenjayi tokolaki tolina kati ebyo ebintu byali binsibyeko nabyo biragalagala nga ye password gyolina okugenda ewoli gendayo ne paka gigule mukalumaawo mubeera paka yakakoola mubeera mukalumaawo n'omuliramu nno wayi nawe akalango kenjagala okukola ninawe ekyesatu ky'amasannyalaze ne mukaluma naafuna vibe n'agamba naye kyekyesatu kati awo we mutakolera awo nga mukaluma bwe mugenda obbivaamu aba bivuddeko ne sente zo ng'aziridde kyova abatusumbuwanga olina mukwata zibiyita awo nga mukalimu ne mubikola kati bwakavaamu abatalina kyakwetaaza ne basooka bamalira obudde naye mukama mulungi ne neesonyiwa abali b'amayirungi ne neesonyiwa abali bakakola ne ngamba kannoonye mwoyo omutuukirivu nabawe nkugwako Joseni John Mambo Nation tugireese studio ekudwa ati studio ekolwa computer sound card na microphone ne microphone ebirala byonna gaba masaali ya golodi n'eddoboozi lyange n'obuyiya bwange kuba bino byonna obiraba baso bikoyo bitye sinje kuba wansi nolimo ko shireka nawe gwe ngo iyo gikuumye n'eri kamera baso bikuwa bino nolimo bijja mu akala soko kubiramuko mwana wa Katonda we nali eyo kiwegalize embazi kibuyagasudde Mambo Nation International abakubiba obulango obwa buli kika company nene company entono otundango ye oli mutembeyi ne boobera mutembeyi ng'ogenda otambula oyita ku mayumba g'abantu tutunga engatto tutunda kawo tutunda ennyanya Mambo Nation tukolera akalango nkugambye n'obeera ng'oli wa bode ng'oli gumite nkugambye byotunda ne bitambula sente nozifuna nogaggawala mwene abaliyo nga wetaza akalango tolina kwetolola kibuga kyonna ekifo kiri kimu Mambo Nation so byewa ke kifuru abantu be nkuka benkuka
abantu ba Uganda katubanjulire enkuka eno ewomeddwamu Abaganda omuli Kabaka Ssaabasajja mwenyini asiimye agenda kubeerayo mu nkuka ngenda kuza omwezi 31 Desemba. Omuganda, Omusoga, Omutoolo, Omukyoli ffenna tweyiwe mu nkuka. Enkuka ya CBS buli mwaka byatandise dda jjukira so kwebera fuye neyanziza fuye message zibba anti amasanyalaze jjukira leero omwezi guweddeko omwezi guweddeko era asatu kati sasula omwezi twalo gumu n'ekitundu buli mwezi kakati luli zwadde zigendera bwereere nga njakisa bwakisagano mataala nakukyajinga nenfuna studio kati ngenda sasula nga mmanyi wano nkola ki nkola gumu kitundu olidde nfunyeeko 5 webale nnyo webale ddala tubadde ku bulango naye gwe kyen tuli mu freestyle za bulanga abantu abamu jinza okukuba freestyle etagenda bulungi naga nsijjamu wakalanga buno obulango si buwandiike bwe tuli mu kuba ssaawa zino kufuuwa manya nti kyokoze sikirabangako okimanyi nti kati gwasa asinza okuba obulango wano bwe kiri ekyo kyo nange nkiwulya mwoyo akimpa naye mbadde nga sikkiriza lwa nsonga nga noonya bino ebintu awo wenyiwenyiwe nkugambira nti nategeera nti ndi chosen omanyi mbadde nga mbyogerako buzi siri chosen mbuno kukubeera kyerolerwa oba kuyimba oba kukola ki ndi chosen nkozese eddoboozi n'ebigambo either nga mpita mu kwogera oba mu kuwandiika ndi muyimbi nkola obulango mpandiika ayamu ndi muwandiisi nina obutabo bwange bwempandiika kitegera naye nga nkozesa mwoyo era mwoyo bwakka nibwo bweyagala kalango nga kalanga World Cup mupiira I just say mwoyo mutuukirivu nyambala sabula naye tubeera live naye ntulaba engeri gye mbusabula kakati obuweereza obwo Katonda mwannondera yeri chosen bulijjo gye nkola ki gye nkugamba kuba bwe yatulaba nga tubungeeta bwe tuti yalaba luyima ngadde eno n'akuwa kamera n'alaba walusimbi ngadde eri n'ampa omuzindaalo neki bw'atyo waagenda atukola ki atutereeza tutandike okuweereza era obuweereza obwo bunsumbuye okubonaabona kuli kwempiseemu okubeera chosen nze nkugambye Mukama Katonda weebale nnyo kuba sinze naalivuddeyo eyo gye mpise okutuuka wano omuntu mwana wa Katonda aliyo kubanga nsobola osuuza kompyuta mu nnyumba nga nsobola okubanga bino ebintu mbirabako wano naalibadde oba oliawo mpalampa naalibadde oba nkole ki naye obukkakkamu bwendiko mwoyo omutuukirivu yakola ki yannyamba olunaku lwe walinnya mu Kosovo bwe pa lwe lunaku lwenkonfaminga kuba bujo nali ngamba gamba nti ndi chosen nga mbogerako bwogezi abantu babiri ne balowooza noonya views oyo kati yagwa yalemera ki naye nga nange muli eddoboozi lingamba kwe twakulonda naye nga mbagamba nga temumpa byenjagala nze nganzi kitegedde laba gye ndi nagumira wansi eyo mu Kosovo nabonaabona nagenda mu mazzi mu myala mu nsiri mu kuvumibwa mu kunyoomebwa mu kusula enjala n'embeerayo ng'eddoboozi linjogereramu you are chosen naye waliwo nalindi waliwo kyakyawo nga buli bateekako omuzindawo ne batandika okwogera ebigambo bye boogera mba mpulya nga boogera ku nze mwenyini nga Mukama Katonda wandeeta wano kye nali nasigaza okubeerako kiri kimu kyokka kuwulira ekigambo kyo nga ne mu buwandiike nga nkina mu Bayibuli nze kasoobera ng'oyogera ku kigambo kikolera nga nkwata Bayibuli ndaba oba gwe tonnimba kuba abantu si beesiga mune Mukama mulungi nga wali eri ku kyaki nga buli kye basaba ngenda okusoma mu Bayibuli nga mwekiri olunaku lw'oweta bwoti tulina engeri gye twavaayo ne ŋŋamba Mukama mulungi I'm chosen wankima mwoyo ng'akwambadde obusungu nekalaita kimutasulayo zikasaba ngamba nti amazzi ganyingidde kyokka ne Katonda wono w'amakulu okimanyi nti oba wakangamba bwoti ng'ate bakattirako sente ze zaaleeti okitegedde Katonda kati emabegako wali nabanyumizaako nga ndi mu mmira abantu ne babitambuza nnyo nti nalaba Yesu mala nanywa enjaga simanya n'ensiba dry byali bya ddala naye nga twogerako byogere mwana wa Katonda Yesu yajja ne mmulaba nankima mu Kosovo nandeeta akyantwala bye nali njogerako bya ddala kye bayita okukulonda Yesu tagenda kukomawo nga bwe yajja lulimbu najja naga mwana wa Katonda ayambala ggwe nanyambala nayambala owa kamera agikwata nayambala abatulaba nayambala abatutaddeko sente nayambala kuba yakolera mu biseera mu biro ebituufu era abo abantu ezo sente baali bazitegeka nebino ebintu byali bitegeka kati nze
bwe bannonda nina okunoonyereza manye nti ndikyoze n'okubituukako. Kimbonyabonyeza kati emabegako nakunyumiza nti nasooka nendaba emmesi neyingira muki mu nsawo nendaba ebitabo biki biri mu yalimu ebitabo emabega eri yalimu ebitabo byonna bino byonna mwe byali mwe nabisiŋŋaana kitegeera. Kati emmesi yeyamba kickstart ey'okusoma ebitabo bino nti bwempunyirira nenyingwa wansi w'ekitanda yayigira mu nsawo neefiiramu kitegeera. Bino byonna ebitabo mwenkola ki mwembisiŋŋaana bwe mulina kino ekikulu kino mwempandiika ebintu bya mwoyo by'abampadde. Mukazi we yakigula ekyo yakigula ndowooza kubeera byonna byali omwo mukuga byali omwo paketi yali omwo kikadde kiriko n'ekigambo keep the promise. Era kino nkisoma nnyo nga sinawo kubikula kuuma ekisuubizo. Era kino ekitabo kyange bannaye mbagamba wano mu kamera ne bwe mba sisobodde kutuukayo kituukanga ebulange oba si kyo wadisa abaana ba Katonda bamanyanga biki byempandiise muno kuba bya ddala. Tujja kiteeka mu foundation ng'ekijjukizo mu foundation njafunayo sente mprinting embi mbifulumye kubanga bingi nnyo n'omuntu oluusi guntabuka. Kati ekyo kiri awo just mwembikuŋŋaanyiza naye kati olaba bino byonna mulimu ebintu bye nawandiika nempandiika ne ku maliba waliwo embeera nga ntambula nenfuna ekibokisi awo nenkifuna nempandikako ebintu bino byonna nino bipayiringa wamu. Olwoba owandiika biki? Kati kankulageko wala jo biki bye nadde empandiika kubanga bino byonna olaba byembikula nabiwandiise jjo olunaku olwo entuuko kama okusinziira ku mateeka agafuga ensi motion okwetoloola gano gali 3 okusinziira ku Isaac Newton bya physics okusinziira nti enjuba yeetoloola mu makati ate nga n'ensi yeetoloola okusinziira ku axis kyanemekuza mu Luganda okusinziira we yeetoloolera omuntu okubaako kyokwasa olina okutega okubanga ebintu bikutambulira bulungi because ensi etambula. Kakati gwe olina okutega kinyonyera ekyo bw'oba ogenda kansooke nyongere nkusomera engeri 4 zoyinza okutegamu bino nange mambiwandiika nga naye waliwo ekibiŋŋamba wandiika gyoyinza okutegamu bye weetaaga ku nsi. Omutego guba gwakuyigga oba mu kibira, akamasu kaba katta mmese, eddobo kuba kuvuba, empewo mu bbanga. Abazungu bo baatusinga ne bavaako wano ku ttaka ne mu mazzi ne bagenda mu bbanga ne bakola intaneti ekitimba. Nakifumitiza nnyo nga nsoma Kitaffe Ali mu ggulu kuba nganza omuntu afumitiza nagamba lwaki sisoma Kitanga Ali mu ggulu kuba nasaba nnyo nentuka nga nkooye ngamba lwaki nsaba Kitaffe Ali mu ggulu oba nsabira n'abalanga bye binkereya ninjagala ngikyuseemu nsome Kitanga Ali mu ggulu mpe byenjagala ne mwoyo naŋŋamba nti nsonga lwaki twakola ekyo tuweesabira wekka tusaba Kitaffe n'abatasobodde tuwe kyetwetaaga era bw'osaba wekka ompe kyenneetaaga sandifunye bino. Kati mulimu essaala nnyingi nnyo ze nazisanga omwo. Kakati sijja kuliisa eno mu bitabo, njagala kutuusa ku kapa pusi gye nagenda nayo mu Kosovo. Kubajjukira waliyo ebyokola naye mwoyo mutuukirivu nange yampa ekyokulwanyisa kye nakola kye nagenda nayo. Pusi eyo buli muntu agirabako agitya mu buliwo. Mbu balowooza ebeerako emizimu mbu busimanya biki kituufu. Pusi weebeera tewajjawo mwoyo mukyamu. Tigwe ŋŋanga yadde tegulinjizaawo. Ne bwe mba nga ŋŋenda wantu natambulanga nayo era neyo wansi nagenda nayo bwetuukayo wali ogenda ofuna kali akayumbako mu ghetto ŋŋenda nayo wagenda n'ekyobugagga kyo pusi ne ku studio nagirina future bayi bagiyita future ninamu n'ekifaananyi ninamu bayi bagiyita future. Kakati pusi eyo bwentuukayo yo esooka n'egiteka mu nnyumba awo netunula yo era bwetuuka mu nnyumba esooka netunula bwetu bw'obanga syakubeerawo nali nagiyiga nga bwe basyakubeerawo eredi eyinza obutaka abo bakola naye endaga sayini ebeera n'ennyamivu kyo Katonda alina enkolagana gyeyateekawo wakati w'abantu n'ebisolo kubanga ekisolo ekyasooka embwa twasooka kusenza mbwa kitegeera nayifuuka mukwano gw'omuntu n'ebisolo ebirala bisobola obeera mukwano gw'omuntu. Kati pusi eyo abantu banjogerera bingi abeera ne pusi tagisobola ng'ololo kumbe nze kino ekintu kinyambako girabye yeyo bagiyita future
awo yali va kulya bubumba bubisi wano nali nfumbye akawunga ne bugga nga mulimu ne mukene ebyagala nnyo kuba nange bintero bbiri mwalina akusowaani yemu ne future yalina akasowaani kaayo kano nga kwenjiteera era yo terira wansi bweba ennyonta egiruma nga egenda nerinya ku kidomola kwegamba Katonda era nagijja waggulu ku studio eringa yo yanonda bulonzi kuba sinze nagisingana nange nali sina budde budda ku pusi wabula nasooka nenjira olunaku lwasooka ng'eri moti waggulu ku studio wetuyita nga kato waliwo level gyetuukako mama waabo n'abukanga obumu ne bugenda mu nsiko ne bufuuka emyayu endala ne zifuuka mu pusi bwe nakayitako nga kali muti ne ndowooza kula kamyayu ne ngenda olwasooka olwokubiri nenkoma wakali awo muti neŋŋana naye kana akali wano nensooka nkakebera obakawagamidde mu muti ngenda okukasitula nga tekalina buzibu era pusi yonna gye buva ne gye budda mwana wa Katonda aliyo muzimanyi tosobola gikwatako ne webanto ekulumirawo oba nekufuuwa yo bwe gubanga muyaayu wabula eno yali yaki yali ya mu bantu kwolwo era nenjiyitako neŋŋenda olunaku olwokusatu pusi yajja mpaka ku studio wali kabaawo tutera tutula we twakolya ziri program nkuba yali etonyetonye nga ndi munda mu studio kawungezi mba nfuluma bwe nti nengisinga nange eri awo nenga gwe pusi gwe nakulabye eri kiki nengenda nenfuka pusi nengoberya nijja mpaka ku bigere byange nentandika ogisamba nga bwengoberya neŋŋamba kankafune nembeera nako awo ebiseera binali nkyakinywamu nenkiwa kati bwe nakiyiwaako ojjukira okiwako ofuna obwongo obula neŋŋamba naye sijja gisuula eno bali bye boogera kirabika baba bayogera mbuno ebyo birowoozo byajja bingi nnyo oba banjitaddemu omuzimu oba abayimbi bantaliddemu eddogo waki nengikwata nengisabya nengigamba gwe pusi gwe goneretedde mukama akuwa omukisa oba ogiddemu ebyokola oba kyo bakigenda kukutwala era nagenda nayo saayita eno nayambuka lusozi olwo mpaka ku ntiko yalo nempitamu nenziguka wali ofiisi yaffe empya we nali mbeera emmanju nentandika okukakuza nenkawa erinnya future nembeera nako nga kanjagala nenkayigiriza nentandika okukayiga nga nkalabirako kasolo buli gwe kazukuka bwe kati kwerongoosa buli kazukuka kati ngeri gye nabeera ngewakangu nzekka nga mufo kyokuba sinaamu tv sinaamu kinga ebirowoozo mbimalya ku kantu kange ake nga nkaagala nnyo era kanuma okubulira eyo mu Kosovo nga buli kazukuka nekeerongoosa kati nga muli mutima nebuuza gwe yeerongoosa olagawa nenkayigirako nemanya nti kapa eno yeerongoose era kuba nnyonjo ate nange neddira fumbe efumbe ligwa mu Kaati family era kuba ffe eno mu Buganda ebintu ebimu tetubikola tetubigoberera Kaati family mulimu efumbe mulimu puma zino zetulaba zetwambala mulimu lion mulimu cheetah mulimu leopard ne kapa mwe ziri kati nembeera nako just lwakuba nti ndironere munaye embere yantuukakawo mu nyumba nvuddeyo ntandisobeera mu kibira ojjukira waliwe nakunyumirizawo nga bicyankalanye nga tugenda nno na mu kisiiba awo ekyomwaka guno nga bamaze okungoba eri nengenda ku studio nako ne bakangobya oba kekamu ku byangobya ne ku studio kirabika kubanga banda banganzize ne kapusa atabamu tebakaagala ate kukaagala okwefuula friendly ne kabiranga kasula nno ku nsiko byebisera bye nabona nganze sula mu lodge nako kasula ku nsiko nikafuna mukwana wako je kabere ninga bwenzija bweti kajirawo ninga webe okulya mwana watu nali ntereka no future yange olwo 10 lwoterekeye wakalu baterya kirivamu naye wali nali ndi mukukatta ku bulamu bwa Katonda nze nali nkikola nga sifunamu kuba buli yajjanga wakanga agamba pusi gyolunda gyotagenda tutukutunda ojagaza ki nze nga mutima ngamba bana abantu badda ku eyo buli kimu kukifunamu yes kati nange safunamu ne pusi nayo kateriwo naye waliwo kye nakola kyenzijukira era nali nagitwala njijukirirenga kuba nagitwala nto nga njagala njirunde bwe naakula nzijukire ebiseera bye nayitamu ku studio nga njabira ku yo pusi eyo Katonda bwanyama nenfuna akazigo mu Kosovo gye nasooka otolenga sinatwala bintu nebe niwabira fiti nze tuyinenga gye tukwatagana akasanyuka oba nenjitwala nenjiwa n'ekyokulya n'ekirya bulungi nedda wali neyeebaka nga manya wane yagaddewo kuba temala gayingira wa muntu pusi teri yagisomesa wabula teriyo maka nti nyenda gende teriyo gye bagitunda teriyo gye bakola ki teriyo gye bagijjanjabira teri ki ebirawo yokka ku bwayo mune yabulireyo mu Kosovo waliwo omusajja yakola ki alaika yali ebintu byoba kuba nalingira njireka bweru nga nsiba wakazigo nenyendo nonya nga siwagireka munda ebe yagala oluso kweta uluza ati yo tesobola munda ebe jakaba kati nga njireka bweru nefuna weyogoma wenkoma wekyo ne tuyingira pusi yange yambulira ke future aye yagitwala alabika ye musajja Katonda yamana namumpa walogwe nakubeero bamuyita tata Batu kuba pusi najira wange fubutuka mu nyumba ye eyinzo yayingira neri ebintu bye najiteka mu kikuti yanagitwala nagisuula oba sicyo oba yagiria manya abantu nakusino batabuka bali ya pusi bali embwa bali ya buli kimu pusi yange nekola ki nebula
amukuba ate omukubirazi oluvannyuma nga wayise ebbanga pusi ng'emaze okubula wayiseewo weeks nga 3 twali mu biseera bya good week bagita good week nga tugenda mu Easter nsijukira bulungi lwali lunaku lwa Monday nzizeeyo ewaka pusi yabula dda naye nga nkimanyi yaleka yabulira mu nnyumba y'oyo omusajja yakomawo ekiro ng'atamidde agenda otuuka ewuwe mukazi we yali yanooba talina baana talina atya agenda otuuka nga waliwo akavubuka kali awo ku lubalaza lwako kawummuliddewo kavubuka kaali kava mu kyalo eyo Masaka nga kakooye we kaatuuka eyo mu Kosovo nga we kabeera tebannaba kukomawo ne kanoonya we kawummulirako kati we kawummulirawo ku kabalaza bambi ototo akatwanekeebaka omusajja yakomawo yakuba nduulu ffenna tuba tupoye nakakiyiwako bwe nti sawa zaalinga 4 era nzijukira nafuluma n'ekipiina bwe kiti njagala kumeditatinga nebake tugenda okulya omubbi bwamukuba netufuluma ffenna abavubuka netufuluma kiki mubbi kati nga bwe nakulaga nti kyaki eri awo ennyumba y'oli eri wali kati bwe yagira yadda wano ku kyaki nze ndi conscience kuba nakagendayo ndi mugenyi kisooka bandaba ng'omuyaaye singa banattirawo omuntu poliisi bwejja etandikira kunzaawo musajja ne mugamba munaayo omwana ekisooka muvubuka yes mubbi Austin olaba Austin oyo nga mu myaka ja Austin myaka bwegityo myaka 20 omwana nga abannyonnyola bannange nazze wali ewaffe baganda bange bali wali naye ntuse tebaliiwo nempomulya kwa nva mu kyalo pamu kuba ino face nezimba musayi ne guva mu nyindo ne guva nempulya nga nvudde mu mbira ne muganda tata patu boddamu n'okuba kwoyo omwana ogenda kulaba ekikutuukako namusamba ne mugamba kubira chairman omubuyite omugambi nkutte omubbi nenkwata ensawo y'omwana nenjikebera nenjimuzika bwenti nga mulimu ngoyeze na bintu biva mu kyalo buswaki biki nenkwata omusipi gwe yali yesibye nenkusumulwa ne mwana ne musibe emikono ne mugamba laba tata patu omwana ono musibi tagenda kudduka akati kakkana tukubire police tata patu ngamba ngani ne mugamba tata patu omanyi olaba abantu awo omanyi namubuuza emirundi eje 3 nangamba nkumanyi ezo ensonga zaali za mwoyo nakitegera luvannyuma nnyo nangamba yegwe ibula ne mudamu ne mubuuza omumanyi nangamba yegwe ibula kasayanziramu kyegwe ibula ate nga siyenze ibula ne manyo nokamusabuli kubanga tajja namanya ani amukoze ki tata patu musumba ne bafulumayo mu church buli yali mu nyumba n'afulumayo tata patu n'akabanga embuzi siruyi kati ngumi eri mu kitu so kuba muntu weze empizi bazenu ngumi na waliwo bamwita Medi bali bano bachali bange nalimbya ndabone Amos Medi ne Amos we empizi bazawa ezo zenu mu up town naye eri wansi oyino ate babisukane ku ngumi oyinofuna ne tulu akayinja obaki oba omuggo kakati Medi yali wakati wange ne tata patu nga agezaako okumutaasa aleme kuba mwana ne ngamba Medi olabo oyo tagenda kuteera atamidde already bye mubuuzizza was interrogating him ndabo baategera ne tategeera ne mpisaawe ngumi tine mukwata naagwa kati Medi ne muzeeno ne basooka bandeka nankuba tata patu paka ku kisenge kya church ne mukuba ne mpulira nga ddala mutuufu kuba nange omwoyo gwali gunyambadde nga kati gwakola ki ne mpulira nga abantu bakuba enduulu ibula omusajja ibula muleke nagenda okuva ku tata patu nga lina erinnyo muvaamu omusaayi kibuno nga wano kizimbye kakati bano bampita nnyo Amos ne gundi nga bampita ibula ogenda kutta omuntu ate kati ne muta nenziruka kati ate olonkoze ekizibu gye nakagenda nkubye omuntu mutuuze ku church nenziruka ne malayo mpaka ku kolansi tuka ku kolansi ndi mu bigere n'ekiti kyange nno jjukira nabadde n'ekipiina kati ekyo ndebe nsoka nenkisuula nekisoka kinvaako ku mutwe ngali mu kinu ningamba koze mpite poliisi kubanga omwana embeera gye namulekamu yali mbi nnyo mpite poliisi kati nanga ate neyongedde kubiri kuba kati nkoze omusango nkubye omuntu nno ng'agenda bwe nali nziruka namuli agamba ne boonadduka nkulinze nengamba kati ate ngenda kudda ngenda sula wana akafuna akazige eno mukama oyo nampa amagezi genda wandi wakuleka na waliwo patulebeerawo nenziruka mu bigere nenzikyako nno nze njagala kuddayo tujjewo omwana oli ntuukawo omwoyo nangamba nedda patuleeyo bantu tebagala sente bajja ate nekira engeri gyeri mu Kosovo tebajja bitegeera nembayitako kujja pia okukikkirira mu Kosovo waliwo asikali akomawo kyaliwo nga linga ntiro muwe ebiti nga muwe bibanga mu alimanyi okusalako ewaka nentuukawo alinawo kibatuni n'omuggo biki ne mugamba mwana waliwo mubbi anyingiridde jangu netuddayo baba lewo bandabanga nkomawo nonno n'asikali alina n'ekibundu balina n'ekibundu kibaba bakibamu n'amasasi simanyi alina n'ekibundu tata patu yabuukira ono wamajangu kubulire naye ate nange nenkomo n'amaanyi kati tuba tukyali awo nga nakatuuka omukadde najja ne mutabani we
n'agamba ono mwana wange mukadde n'agwa wansi n'atandikirawo okukaaba munzise omwana nga tafaananika kati awo nange obusungu ate ne budda ne mbagamba amujjanjabe kuba banyini be baabwe si mubbi ne tuddamu buto ne mmukuba ate ne bankwata ne bankwata ati buli tuna ku mwana oli nyiiga Amos ne Medi ne bankwata ne bantwala mu nnyumba ne bampoyawoya kumpi sawa nga namba nenga njagala vaayo ndayi nga patu mbako ne kyemutuusaako mpaka le bampoyawoya ne nkiyiwako enzikakana ne mbawulya wabweru ne mbeera mugamba wulya wabweru bakayanya nno ebbanga nga bakaya n'abantu ba bulijjo onooli gwe bakubye noono akubye nange ankubye Ibula ankubye kati muli munda mwoyo natandika okugamba nti okimanyi oli muzzukulu wa Ibulayimu nenkirisivinga kuba mukusooka yaŋŋamba Ibula saakifuna Ibula kati bwentula nnyo mu nnyumba ne mbuza kati omusajja onampisa Ibula nga tuli ku church tuli mu Good Friday Yesu Kristo yava mu ttale n'akoma n'asanga ku church nga abantu bakola ebintu ebitaali bituufu yabakuba then n'enguma n'eŋŋamba olaba Yesu yakuba abantu nga batunda ebintu mu church kati nange njagamba yabadde attira omuntu ku church kuba nali I expect eki tokuba muntu eyo n'omala gabeerawo n'engumira ku Yesu naye yakuba abantu yabasanga mu church nga batunda njiibwa biki n'akwata omuggo n'abakpa kati nange ne kubanze ekigambo noonya reference we neekwata kyawandiikibwa mwana wa Katonda kyolina okwekwatako kimu kyawandiikibwa ffe betwogera oluusi tuba tulimba nolimba wabula beera ku kyawandiikibwa buli kyogwako kyawandiikibwa bwekiti ne bwekiti munayi pusi neebulira eyo taata Paatu nkoze ensasagge kumanya mwoyo mutuukirivu ambeerako tewaliwo yakonkona ku nnyumba yange enkeera tewali yannyeganamu taata Paatu n'alyoka atandika okumpitangako nno nga ntunuulira ati avuga kimotoka avuga musenyu nange nemmanya ekimotoka kino enkiramba nemmanya ono muno mwenzungira ekiro nga nywedde ebiti ayinza okuntomera nembeeramu nga buli wendaba ekimotoka kye nsalyawo omwala n'enzira eri ekkuba eriwo erigenda ewwe nendisalako pusi yange yabulirayo kirala waliwo ebyagwawo kati awo ensasagge yeeyo mu Kosovo abasigadde bonna abaaliwo abakolokolo abayaaye baani nga buli lwenfuluma mu nnyumba bwe nti bategeeza ki ate taata Paatu bonna bayitibwa mwagala oyo ye waffe ne batandika okumpagira nange nenguma kati wano mukikomera ngenda okuwulira mulimu obwana obutoto nga mwalimu gwe bayita Saamu Kisaamu in fact bakizza nayo eyo mukyalo kyali kigaana kya Amosi Kisaamu kye kyasinga okunzizamu amaanyi ekigamba waloose n'okuba oyo taata Paatu bulijjo yalinga akuba mama Paatu n'agenda simanya n'abaana biki kuno konna ku kyalo waloose n'omukuba ne ngamba kitegeeza saakoze ensobi n'enguma bwebityo byakola ki bwe byagenda nga bikampala taata Paatu talina kiyankola yawanazanga n'agamba mbagenda leeta poliisi n'atiisatiisa neŋŋamba poliisi bwagireeta after all sasse muntu nze waliwo obusonga nga tebumumalaamu niwojja ne poliisi nga sisse muntu sikoze ekisibbye I explain nze we natuuka ni muntu mukulu atakangibwa mbw'oyogedde poliisi mbw'oyogedde muyaayi mbw'oyogedde biki mbw'oyogedde malogo kati mukosopo oyo bana bakolokolo ne batandika okutebaka wuya batandisa ate bamanyi olidde ndi muyimbi ebiseera biri we nayimbira ojjukira bulungi PTC yali ekuba kusala malodi okwo ye bali yaleeta abayimbi nze nayimba PTC okwo nga nyimbya mitwalo 5 nyimbya mitwalo 6 abantu abakyakaliyo be baba mu Kosovo be bantu bokusala malodi bamanyi bulungi bonna era bewuunya nanyo nnyo okundaba nga nkola ki nzikirya wansi eyo bagamba ligiro yabaki naye nze n'engoma n'engamba Mukama Katonda yanonda yaŋŋamba eddoboozi naliwulira iwajjozeni oba mpitira woba mbuuka myala teriiyo wenyingira ne siitawo nga teri ankonyeeko ate era sibafaanana nti nina nnako nti nina ttatu nti nina enviiri kyokka okubalaga nti ndi bumu naabo kaali kakoola manjaaye era nga making sure nti ntambula nkalya buli bakulaba nga okalya babagumiti ne bamanya nti oyo tuli naye olaba ali akakoola talina kiddako nembeera nabo yali identity fitinga nimbabeeramu bakagulawo okagula bonna mbamanyi oba babbi oba biki nabo bamanyi ng'omuyimbi yalemererwa naye ate nga nange bo mama ate nga ndiyeera kuyamba bo naye nga tolina bw'otandika kubagamba nze nga bakolokolo mbeera mu nnyumba yange nga mbawulira manju nga balina obusimu bungi nnyo mulimu muwanvu nnyo gubeeramu abantu nga basatu oli akukubira simanya maama ebintu byange babireese ololo maama nyamba nvudde ebweru naye sooka osindike sente bwe ziti maama bagenda kugulya bino bambi abantu nga bebasindika nze mbeeramu nga mbawulira siyingirira zooni yaabwe kuba mulimu gwabwe basibukayo mu Kosovo headquarters era gwe mulimu oguliyo nze gye nayigira eno okukoleza kompyuta eno eri kyoyigirako omwana omuto simu balina okukwasa essimu kuba n'abaana abato bakuba
halo bangobye ku ssomero nga si mwana wo nosindika ssente omwana y'omu n'akubya ne director abaana abato halo balina abakazi balina abaana balina abakadde gwe ddoboozi lyoyagala balina abaana halo bangobye ku ssomero taata sente ziteeka ku bank account halo nyambera mbawulira obwana obuto kati ono omukulu omuto asooka n'akuba bangobye school fees kati wagaana okuyingira olinga omukulu ayingiramu taata olwo ng'akuba taata nga nnyonnyola biki olwo balina engeri gye bagunzika biba biwanvu asobola omala olunaku lulamba ng'aguza emmira n'enjaye ne walagi n'atuula w'atuula ng'akuba ssimu mmeka nno ayinza okukuba essimu nga 5 kubanga omuntu omu okumunyonyola akusindikira essente oyinza okumunyonyolera essaawa 3 n'afundikira nga takusindikidde kumulala kati nga njagala babuuza amagambo you are wasting time mufunamu naye omulimu ogwo simulimu you are wasting time obudde bugenda kutuuka nga tolina wujja kyakulya bagenda kunoonya bananyini sente you are just lousing around ate okula naye nga sinawe mbibagamba buno obwana bakozesa okufera buno oba bwana bwabwe baana baabwe wansi abakazi abamalaaya omisana babamukuba simu ekiro kwetunda misana kuba simu ate baani ababagula abava eno batini nnyo okgendayo era bo bennyini bebeegula oli wakuba essimu n'afuna ssente n'acacarika n'agula obwana babutraininga abaana abato obukwatirawo n'obwana obwana obuto nabo kugambye eri teriiko kwekwekamba nagenze kukola omwana abakimanyi buli omu eri akimanyi nti omulimu ogukolebwa kolokolo kukubira ki bantu abafumbi b'emmere abaki abaana be bazaala gwe mulimu gwe bayiga bamanyina okubajja ku ssomero nze mbawuli olumu nga olusinga oli eyo muli emmere gwe kino oweereza mmere jangu tukutwala eri otandika okukuba essimu olwanagane n'enjama enjama kiki basirikale kuba buli kaseera baba bali awo enjama mwala kibabeeza eyo mwala yambuka masajja mwala yambuka luwafu polisi bwengoba enjama ate ekirala wali wansi network zibaako kubanga kalinga kazinga Salama Road ekkubo lirimu erikuyingiza Kosovo tuba tukulaba buli omu abaakulaba kasoyingira Kosovo ng'oli mupya bakutundira ne beerolya ne bagamba onaani azze kuba ekkubo lirimu era erifuluma lirimu n'oyitamu mpaka masajja kati you enter there at your own risk. Polisi bakuba masasi buli lunaku ne babatta n'okulonda okwabaddeyo kwa chairman yalidde masasi gaavuze bayaye bonna baavudde ne balonda chairman waabwe ate bonna nga gwe baagala kubanga yabategeera kale simanyi nti oba abantu abo soba kwatali muno bajja wabula government ye ino okugenda ng'esensitizing mpola abantu abo nti kyemukola tekina kye gibatwala nga bula namwe omwanzijja nokumayirungi ne munzijja kukakola mpola ne bali bwe tulina okukola kyokola banze nyiga nnyo omuntu nga ngambye ekintu omundi gumu nti gwe lwakitogoye sensitization omuntu kati lwogere nomugamba gwe malaaya biki anyiga bunyiizi oba ng'amuvumye agamba nze omuntu kintu kyema mbamba pita musiru oba olina osooka n'omukwadi kintu kino kikulu olina osooka omuntu n'omubuulira akyuka mpola kubanga naye aba amaze obudde ng'ekyo ekintu kyamulya kati gwe olw'okuba enjirye Yesu agamba tojja mukyusa mulundi gumu ne Yesu mwenyini ku myaka 8 Bayibuli egamba bamutwala mama we yamutwala n'amusingira church ne bamuyigiriza n'ayigirizibwa byeyayigiriza yavayo nga myaka 11 n'alyoka dda mu society okuyigiriza abakulu b'eddiini naye yayigirizibwa ate nga ye amanyi kati gwani atayigirizibwa ye gwani ayagala okukozesa Yesu jasi okukyusa obukyusa nga tokiwadde economic activity esinga musikosoko kolokolo kufera bwana buto bakuru n'abakadde bakazi basajja n'abakadde walo abakadde akati eyo mu ghetto laba ebirayo bavubuka kubanga omuvubuka obupangisa akazigo nganze ng'otonnaba kukakkana mu nsi ontyo kyeyiya embeera ekukwatirayo waliyo bye yakwatirayo ne bakaddiwa nabo ne bakulya mu system eyo goza bwakaddiwa afuna omulimu mu gavumenti be bakulira ki ekikoosi gende wajjajja gundi wabairawo omulimu oguganye bakubira mpaka bajeno bakubira ba MP bakuba essimu mpaka mu ofisi ya president okakasa nediro enene
eza miliyoni tebanoonya bunoonya kakola ate kino nkibuuse kati mentuno lya ghetto zonna kuba nzize nziyitamu twajja tukubazisho economic activities eziri mu ghettos endala kutunda njaye kuyimba n'ebintu ebirala nali sirabayo nnyo kolokolo kolokolo eri mu Kosovo bw'otunulya ghetto endala genda Kamoocha njaye ngukubugwaludeko Kamoocha nga yayogera kolokolo gende bwayise njaye kuba atiwo yimba biki naye economic activity eri eno mu Kosovo babagijjawa ya simu abafere bonna abakuba amasimu wonna Uganda yonna headquarters awo ne babuna Ntebe Road Salama Road ne bagenda keye kabalagala anti kati bino ebifo ebira tewali akuwa waazi kuti kubirawo essimu n'abantu baba bakuwulira eri mu Kosovo teri afaayo nga bwe kugenda nabeerangayo ng'omutima gunuma naye nga siwa muga konti lekera okubira abantu kyekibabeezaayo ndowooza omu yazuulayo n'ayita bane Kosovo Masajja Kabuuma eyo yonna layini Mayanja biki byonna bafere kakati nange bwe ŋŋendayo omwoyo gusobola okukwata naawe n'oyiga ebiriyo kubanga yembeera gy'obeerayo era mwalwana nnyo mmwe wano mu kamera okunzijja ku mayirungi ate nga ndabira ddala obuntu butini nnyo amayirungi n'enjaye si nti mu bubi wabula buntu butini nnyo ku bye tulaba ne bye tuyitamu kati nga bwe mugamba ku mayirungi nzira wali n'enseka n'engamba laba nno bano mumanyi bye nsobola okukola eri gye tubeera tokwangu kukolokolo ayi nga mala obudde nkubira muntu ampe ssente nga nsoyiya ssente nzaka yakala nti nze nga mu biseera bibiri ebyedda nasazeewo asobola okutunza enju nkijjukira ekyo kikugamba wabula nga ate nze obwongo nkozesa bwa waggulu nnyo nsobola okutega omukazi sikolokolo obulimu bwa wansi nsobola okutega omukazi nsobola okujja n'enkusulyawo omutego egundi neweefula nga akuloze nenfuna engeri gyenkugobawo nentwalawo sokoleke omuti gwaki nsobola okuyina nenfuna oba omutwe gw'enkoko nengukeregakerega nenkumalako emirembe ewuwo nga bunaku zirya nensulawo amalogo sente zo n'otandika ozitwala ku malogo n'ofundikira nga otamiddwawo kitegedde oba si kyo newemba mu katale nkulemesaawo newe liba dduuka lyo kiri nti bampita boy nkozesa mutwe sikulira balenzi obukodyo bonna ne bwe sinaba kuyiya nso obuyiya nga ntuse mu buli mbeera gye ntuuka mu njiya nga bwe nagambye nti ensi etambula buli olina okusigala ng'oyiya bwe ntuuka mu Kosovo nga bwe gambye nali nsobola okunanga okugwa mu kibinja ky'abakolokolo nze blood okukuba essimu ne yonteerako kyangu tugenda tandikira mu programu yaffe eddako mwerava